Ngaduku ni mama we. Bamukumira omwo. Mukomera mu yaswa ne mama we. Nimbaka muteke mu kaunta. Police ye mukono. Era yagaba omwana wange. Era nsamu na mateeka ndaba. Ekitongole ekyo n'ekindaba. Njagala ensonga zino zive mu kooti zigendewa mu DNA. Ate wano bazanya akazanyo omusajja adduka. Bagabira omwana. Bayagala okudduka. Ate adduka kinga afunye omwana we. Anti wuliriza. Means protection bajja na n'okusayiningira empapula ezo nzikize nti bazisome. Tebaleta kitabo zisayininga. Naye nga baali banzijjako omusaayi. Banzijja na sayininga. Ali mu envelope eri saddamu girabako emu. Bajjayo empapula nga butukula weruti. Muka envelope akatono. Omuli house. Wa police oyo omutyana yeebikkako lumu bweruti. Naye nga wano lulaga nti ki nga bw'okiraba kino. Nga lulaga nti kino kisumulule nga kiri bwekiti. Ne yeebikka mu kamera waati. Njagala era ndozo bose bulungi eraga nti musizi biological father. Lwaki ekintu kino bakikola nga tebakebedde musa. Anti amugaba omwana ankubira wano. Alina ennamba mu mutwe ali mu kisulo. Taata bangabye. Mama yaŋŋambye tondata Kristiani. Jukira nze omukyala yaŋŋamba mazima before nga twesisinkana. Ne bw'olaba njogera si ye njogera yange. Bwe mba njogera ku bintu by'omwana sibeera mu gundi yange. Nonsonyiwa okwogeza nga nkugamba. Bwe mbagamba ataliko oba bakigatta oba bakikola ki. Banne wadde okufaanagana si Luganda. Nze n'omwana njagala muwoza. Senga amateeka gadde gakola. Nandiwozezza muwoze. Nti sitetuddayo mu DNA. Mu mateeka ne bamumba mu mateeka. Mirembe owulidde njagala obeere mugumu. Eno ensi ogirabye muganda wange. Ogirabye maama. Saawa eno nkuse anko. Naye toguma. Owulidde maama. Guma. Njagala obeere ng'oyagala maama. Owulidde nakugamba. Nakugamba maama tebakola ki? Tebakola ki maama? Maama tebamukyawa. Owulidde? Guma. Njagala ogume. Njagala obeere mukumu. Owulidde? Njagala osome. Oyagala kubeera musawo. Njagala obeere omusawo. Njagala osome mwana. Sirina kintu na kimu kibayinza kunsasula. Saagala kukaaba. Kibayinza kunsasula mwana oyo. Okuva ku myaka 2 ng'ali wano. Ambaleke kama ali basasula. Kama jakumpa chenkoleredde. Hudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 emirimu gy'osobodde okuba nga weekolera weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa kutuusaako bino yonna gy'oli nkubuuzizaako weebale nnyo weebalire ddala. Olwaleero ndi mukono eno era nange nze okulabika nga njogera mu mukono omukulu ono ku bintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga mwabiwuliddeko ensonga za DNA. Omwana bamukebeza omwana tebamukebeza omwana bamuwa kitaawe omwana tebamuwa kitaawe omwana nze muzaala omwana sinze muzaala. Kale kwegamba ensonga zakutte wansi ne waggulu era buli ali eyo ng'olina omwana gw'oteeka kasabye ebigenda mu maaso. Ekindeese eno ewa mukulu Musisi ono bambi y'omu ku bafunye obuzibu bw'okukebeza abaana DNA. Emboozi ya Musisi si mpya mwagigobererako ko abaagigobera emyaka 5 egiyise. Twamulabako ku poliisi emukono etumulabako mu ddwaliro e Nakasero nga bagenza okukebeza endagabutonde n'ebirala nga bw'anaatunyonnyola. Naye okutuuka ku mbeera gy'alabikamu
abamanyi ebifaananyi bye baba bamulabako emyaka gy'emabega yali musajja munene ddala omusajja omuggomero bw'omuwanvu naye bw'omulaba kati oyinza okukakasa nti kituufu alina embeera gy'ayitamu etali nnungi wadde. Kale tugenda kwogeramuko naye atubuulire ki kinyini ekitambulamu emusisaza okulaba kale sebo obulamu obwo obugamba ki? obulamu buli awo bwakukiriramuko bwaseseetukamu mindset yaseseetuka. Wetaaga kuddayo ku factory reset kubuza bujja. Usanga ebintu bye nasongako mu bulamu nti okutuuka mu 2023 nja kuba 2 bwe nali ndowooza nabyasi naye Mungu ate yakuyambi n'akulekera obulamu 2023 n'akusangawo. Neebaza Katonda kuba mpise mu bingi. Nafunako n'accident naye saamenyekako wadde naye ng'ate tulere yatomera nga ndi ku booda netuyisa bubi naye twagwa mabbali netwala piki. So waliwo amaanyi ga Katonda agaze gatambula mu bulamu. Embeera eno mwami Musisi nabadde ngezaako okufollowinga ebintu bino, embeera eno ekutuukako etya okulabika okuba ng'oli bw'oti? Embeera entuukako wakati wa kusinkana mukyala oba oli awo yalina ebigendererwa bye nga ye ate eyanzuulamu ekintu nti osanga nyinza omwongerako kubanga era sinze gwe yandibadde naye ekiseera ekyo. Ali musajja ali awo medium life ndi mwavu siraga medium ali mwavu naye nga ndizoniiga mu mbeera y'omukwana ye mbeera y'omukwano wali otetenkanya mbeera y'omukwano nga ngattako okitegeera. Omukyala omufuna mu mwaka ki ono gwe twogerako? Wafuna 2015 n'omuwasa? Si kumuwasa nentambula nayeko nga bw'omanyi ti eri abantu abatamala gatomera ne mubeera mu mbeera ya relationship naye nga tomuwasizza nga sinaakubeera naye wange kubanga atoyinza gaba mwana wa muntu gwobeera naye alina ogaba wamuwasa byanjawulo. Waliwo okubeera mu relationship n'otambula n'omuntu naye nga temunaakutuuka kukola ki kubeera mwembi kubeera mu mbeera ya kifumbo ate n'obeera naye ate nga tonaakola ki kumuwasa kubanga kuwasa kitegeeza kusasula. Eddiini kyetegeeza oba kwanjula. So embeera eyo mwagitambuliramu kumala bbanga kino mukyalo? Twagimaliramu emwaka nzaka 1.5 kuba 25 26 kati ate 27 nga 25 February n'azaala omwana. Omufunye 25 27 n'akuzaalira omwana mwezi gw'okubiri nga 25 kitegeeza mwali muli mu bbanga lya myaka ng'ebiri mwaka kitundu ebiri. So n'akuzaalira omwana yali muwala mulenzi? Yali muwala. N'omutuuma amannya? Awo nenfuna essanyu lyonna lye nali nsuubira mu bulamu kubanga nakulira mwaka tata ne maama. Maama n'agenda ne bawasa omukyala omulala nga bw'omanyi awo biruma nga muyingiddeko mu nnyumba ey'ebbaati. Taata awasizza ate mukyala mulala ente ziweza ewaka mwanyi biki obugagga weebuli. Eyali mu kusafalinga nga pakasa kuba ffe tuli basajja bakiga. Taata bajja kulimira muno Baganda. Abaganda basembeza nnyo abantu b'Ekabaale abakiga abo era nze Obuganda mbuwa ekitiibwa. Bakabaka wange ekitiibwa kuba nange nninga Muganda. Nazaalibwa mu Buganda nsukuza enjogera Luganda. Taata yatuteekamu eyo gundi nti oyagalanga kabaka olw'ensonga Obuganda bwabasembeza tebubasosodde ate ne babawa obusaala bwabwe ne babanawo okulima ne babaagala emmere batunde. So kati omukyala akuzaalira omwana mu nnaku zomeza 25 ogwokubiri 27 era nga tonaba muwasa ali eyo gy'abeera olwo kati ng'omusembeza okutandika ddala okukakasa nti mbeera naye 25 ng'eggwako twali mu relationship era ng'abantu ajja nanjolezaako naddayo najja nakola ki kati 25 ng'aggwako ne tubeera ddala ffenna nitandika obeera naye mapangisa nali mu myaka 28 nga ye alina 25 nakava mu mazzi nti alisokola engatto. Amazzi gatya? Nga nkima amazzi ag'ebidomola. Wali okima amazzi ku kyalo? Komiti wano. Kati n'akuzaalira omwana nga mukyala wo ne muba n'essanyu eritagambikako? Nnyo kuba nze embeera eri gye nayitamu nga nkyali muto
nakula nchunyizibwa obaka ngambe bwentyo nakula mukakitawo kakitange yalitazaala nze ndowooza bakunchunya naye nga kuyiga kukola mirimu osanga sandi baddewo this time kukyankolebwa nali nja kuteeka otwalira amateeka mu ngalo naye nasomesebwako ewaka nenyiga obugumiikiriza nenyiga okukola emirimu okiwulira kati sinza muyita step mother mwita maama yakuyamba yanyamba newankubadde nga mukaseera ako wakirabanga kubonaabona naye mu maaso yanyamba kyanteekamu kaleji eyo okuyigiriza omwana wange emirimu batwalira n'omwana wange mulamu bwaffe nga muyigiriza okuluka bidisi nga muyigiriza okupaakinga nga musasula akantu ako kagula mukwana akendi nusu 10 oba 15 naye nga ye nkamugula kezi 2 nga njagala muteekamu ekyo amanye nti siseri sente za bwereere omukyalo ono obeera naye ebbanga ki mukyalo oyo okuvaawo ng'azadde 25 Februari nzijukira bulungi ennaku z'omwezi kuba nze mbeera soba buli nnaku kati tutambula awo omwana akula aweza emyezi ndowooza banga 8 nali so excited nga njagala omwana nze omutumye mannya ki Letitia kikyoncho kitegeeza gift kirabo mu Lukiga Letitia maama we yali Patricia ye Patricia birungi ne mukyala we nali mwagala ne mukyala ko n'omugattirako wali naye abeereko Pat Omwaana kati ebyobusiraamu ebyokubeera obusiraamu nze nve ewaka embeera gye nayitamu yonna nali neegomba abasiraamu kuba twalinayo omukonga musiraamu kati n'engeri gye basaalamu nga ndaba ekifo kya Katonda okiyingizaamu engatto nga bw'obudde waka n'ebisooto nga tekikola ebyawuzu byankoleranga okutuula nga tewali munene mu muzikiti nga kinkolera obusiramu bwebwo tewazaalibwanga oli musiraamu saazaalibwanga ndi musiraamu obusiraamu olabanga bulabe n'obwegomba tata ne maama baali bampeta nze last born maama yakoma ku nze teyazaala mwana mulala maama ngamba mbulirayo amaka g'abasiraamu oba amaka g'enzikiriza eyo gy'ogenzeemu ng'omwana waabwe asembayo yafuuka mu katuliki n'abaana baazaana babatiza mu bakatuliki kuleetera famire eyo abazadde ekintu ekyo kyaliwo okuva edda ndowooza nti nga amadiini geesosola kati maama n'aŋŋamba tolijja kubeerawo wano nesumulula ensolo zange omwana muzzukulu wange n'omubatiza era yeeno ensonga eno nze ebintu byange byonna biri mu bwerufu faaza Paulo Sekitoleko wuno akyaliwo ku St Paul ali ono yali ono maama wange ono sister wange maama yali wa side ono father omwana yono gwe babatiza yoyo gwe babatiza era mwalawo yali amusudda awo ekiseera ekyo yali amusuula dda okomye wali eri ku myezi 8 omukyala maana akwabulira n'akulekera omwana ekindeesezza kino kumbuuza nti lwaki nze ndi musiraamu amanya musi Ibrahimu ate ng'omwana ekisa kikyoncho maama yamubatiza kifuba ate nga maama wange mwetaaga nga so ateekawo mbeera nga nina okukola ki okuddayo wali mu bufumbo omukyala akwabulira oba omukyala awo nze nkugamba ti omwana yaweza emyezi 6 okumunana nali musanyufu nnyo era awo natandika n'ofuna omubiri nali musajja mutini nentandika kugenda naye ngulakagejja lwa mwana ono famire kati okimanye obadde eri ewaka nfunye famire nfuse mugagga nfunye ekika sisubya nakudda bulemeezi nze nkola nzimbe nange kuba taata yava Kabaale n'ayita e Masaka najja wano mu Buganda kubanga era tuli musaza ya Buganda tuli bulemeezi waffe byayita Luweero saidi zeyo busika kwale na etawuni yaffe ennene then ewaffe Vumba kati tata n'akolera Abaganda ne bamu kyobola wanze njogera ku Buganda ne tubwagala nnyo bwasembeza bazadde baffe so ku myezi 8 obeera musanyufu mbeera musanyufu ntandika n'otambula n'omwana wange mu kibuga nkimagaamu wa 3 akacupa ako akanoezooli ne transport 1000 ezo ngokene Kampala ogenda n'okudda ngatogera n'omwana by then lwali 15 mu taxi lwali zaali 2
kosta 1,500. olwo omukyala yanoba wali nkikolamu bulungi nze njatamba na mwana wange nkwata botolo nenjiteeka wano mu kasawo n'omwana yakasawo nene mwambala. Lwaki walina essanyu lya wali omwana yakubula nga excitement yali nedda nali muto nalina emyaka 28 oba mukulu wali mu myaka egyo wali onoonyezaako ku mwana n'agaana nedda nze nakula njagala nti bwe ndifuna omukyala nenfuna omwana ngenda kuba nywedde ne famire yange ngenda tutambula nakyo mu kwagala kitegeera kati mbeera awo ntambula abantu batambulanga n'abaana olaba omusajja ayitawo ng'akuteeka bebike n'akyama mu dduuka n'agula byagula naddala nga nkyegomba nkima amazzi awo nange bwe ndifuna omwana ngenda tutambula nga bano ngenda kisonsowaza nekisussa era ate nekinkolera. So omwana ava mu myaka gy'okubeera bebi atuuka omwaka kusoma yatandika anti kati oyibuuka nikakubuulire be bayitawo nti osumulula nsuna simanyi kuba atuuka mu mwaka omukyala ogamba nze musajja yalinga akola nga nteekamu kinene mukyala wange okusinga ate nze kati omukyala nanyirira nnyo nga buli amulaba agamba naye omukyala oddala baweyo yakola engatto nga muwala wange nsiiba naye ku street naye ekifaananyiriza sikirinaano kati omukyala amera amalala asiba akaviiri tete ayambala bitengi kati nze nentandika otya okufuuka kisembo okiraba nga takulabawo kati awo nembuuka neŋŋamba nze neefa ebya neŋŋamba ntandika ogwayo ku busaati yali anyuka ku ssaawa 2 nga nyiruka ssaawa 10 n'ezo nenzunga mu maaniyu zange olwongezi olubuto luli eno takuza kati onyirira okufa ntandika okugenda mu sawuna ekujobya nsobola mbeeramu n'akasente kange mu ngatto kati omukyala naye atandika okububako nga nze bembadde mbuba tukola levo ng'amanyi nange nsobola okukwana naye basobola omukwana nvuddeyo eri mubiri ebipale byange byenkolere ngamu engatto nange mbeera simaati kati omuntu nga takyewuunya nti omusajja yabbawono nga tewali awo nga teriiwo naye ngamaika yaliwo mu mwaka awo omwana wegambidde mu mwaka yaliwo ng'asobola n'okutambulamu nafuna puroguramu nakomawo ku nnyaawo omwana nze mwagala nnyo siyomba nakuyomba sigala naye wa mwaka ate aleka agendawa naye wa mwaka amundekera awo ku street nga tubeerawo emaani kyali agenda ayonooneka mwana ayingidde omwaka aweza ogumu ekitundu ngamba maama mukyala tandabawo biki angamba mwana wange omanyi genda okyale nonya obusente wadde butini ogenda okyale kati omukyala angamba tugende ngende mu masanyalaze nkole mu masanyalaze saasoma ngende mu masanyalaze wulira ekyo awulira ngende mu masanyalaze ku kiroole bana basima erinnya ŋŋaana mugamba engatto zange ate kati eri saasoma ewali basomera abakolera bayinginiya alemerako neŋŋamba owaayi nandiba nga nkutte ku sayidi y'olugja enkyamu nga nzigulira ku ppata kuba engatto ziyinza obutangattako mu maaso eyo naye ate wenjiga amasanyalaze kange nenkola amasanyalaze nengula ekirowoozo kye naye jjukira sigenda funa musaala wabula kwesibako byesibe tebampise mbu oba bampandika baagala mukozi wabula nkibaza kiyitawawo nenkibuukira naye nga tusima ebinnya nenkola ng'omuntu nlage fowamaani nti nina akabode anzikirize nga ninnye naye nga sigenda funa musaala naye nga omukyala ye mumativu kyayagala nkole mu masanyalaze simanyi ngaolooza ndoba mulabisa nga muswaza nkola ngatto nkola ngatto owulidde nga tasana basasitawe ne bebajjaawo tebajja nawo okumbuuzaako nze ate ngenda ne mbabuuzaako ewaka kati bwe baba bazze batukyalidde nze nina obuva wano wekulira ku lubalaza nge ne mbabuuzeeko tayagala bukulabisa nti ki nze bbaawe ate nkola ngatto. Olwo okukyala kujja ddi? Okukyala kujja after gwanvudde mu masanyalaze. Wagenda masanyalaze ne biganda nagenda nenvaawo nawo nengenda mu ki
nga ntandise na kufuuka muyaaye okiraba okuba akawaya ku loole omuntu yali akola engatto zange nga nzikiriza mufuna akasente kati ku loole tebampa musaala ate nkola kati wekufikako ka mita ezo zinsulators eziwaya eziri insulated ezo service waya nga bwefikako ka mita bumita nga 5 kubanga by then batekakako drum namba ya waya conductors drum ne solido drum kati nga engeri batabibala nnyo nti foreman abadde nga temako 10 nentuna nembeeramu oko n'akasente naye nga kiri mu mbeera yakubba osobola oyimirizaawo omukyala ate navaayo kati neŋŋamba akabalaza kano bajja kukatwala nenfuna omwana amanyi okukuba eddagala nemuga abeerawo bwaleese engato y'okutu nga mba ku kiroole nga ngitunga ate nga bwengitunga era nagitungira mu kisaakaate si wali mukyala mbamwe kwegamba omukyala teyayagalako omusajja atunga ngatto omusajja gwe yayagala naye nga mu kusooka yakufuna osomba mazzi omusajja gwe yayagala yali atunga ngatto yakusanga otunga ntunga ngatto nga bazinga avuddemu okutunga ngatto okufuka kati okuswaza ate naliko kubanga akiti ate we yakibaayinga before okiraba kati nze mba mu masanyalaze nkomawo olweggulo ntwala engatto nzitunge nzitunga agamba jangu otungira eno biki toddamu kundabisa otungira ku street muganda wange embeera ngikoowa nga nsaba mu contract bagiyita haso yali ovayo sayize nyanama engeri gye nali ku mmeme nga bajjanga wano ne babawa gundi basabu contracts babawa emirimu wano tugeze kukola katosi kola kayunga ali district yali mu mukono by then kati nsaba haso bampa omutwalo buli lunaku nendaba nga sente naye nga gwe baziwa babafala olwokuba abadde ku bumeme balaba akola buli kimu akimanyi nga simanyi kulinnya nakayingirayo banjagala nninnya emiti sima ebinnya tusimbe poolo sibimanyi manyi kolera wansi kusima kinnya nakusiba site yeno wayekka mu ttaka kwata ekikondo bagita site naye weebeera eri emotoka newebaba nga loole wakiri egiwuuba negwa emotoka negwa tesobola gijjayo wansi wakiri ekikondo kibwa kyonna naye nga tesobola kuvayo so mbeera mirimu gy'amaanyi misinga engatto zange ate ndaba nekino kiyinza okungattako nenga kanywere nzityenvemu waasiwaasi kati mukyala atandika okifiiri nga omwana amuwa 10 ezo bwenalekawo wengatto ezo 2 zaate ffe tutambula tugenda eyo Kasese mugenda Embaale olwo mumale n'emyezi nga sikomyewo waka kumbe nakinanika akyagala omwana ali mwaka gumu kitundu agenda mwebyo ngasobola n'omuteresa eno ng'omulekedde bannamukono beeja vaana nga sijja kukiteekako gundi kubanga sirina bukakafu kubanga ate n'ekirala omukyalo oyo alina omwana amuyita maama kati bwe nteekayo ebigambo gambe ebiri negativu tebijja kuwooma eri mwana wange kubanze nkyamuyita mwana wange bamanyi bamunzibako simanyangako nti omwana gwe bantwala si wange sirina bukakafu bulaga nti bantwalako omwana wange so mbeera eyo contract batuuka bagiyimiriza masanyalaze gatta omuntu tuli eyo tuli mu layini bagisaze ennene egenda ku factory namba twagikola mpaka saawa 4 polo esemba twagikolera ku mataala ga motoka nkomawo ewaka batwayo emitwalo 2 buli omu mugende tujja bakubira manjayo 5 gya myezi ndozanga 6 kubanga jjukira nali nfuna emitwalo 24 kanana nga bantema omusaala bansala omuliro kubanga gye nalina okukola si bye nali nkola so ngate neja 24 nga omwana bwakuwola omutwalo omuliza mutwalo kati nga mulinga bamanja ku mitwalo nga 5 bankaga mu 2 obalamu emyezi 3 nga ninakatowa 5 ng'owerezaako ewaka omukyala waka empeereza kumu batuyisaamu n'eggaali wano nga tuva Embaale tutuuka awo njagala nveemuuko ndage ndi w'amaanyi tugenda Bombo etuse wubeera ngamba omuyayi kwatamu awo kati omugamba okwatamu yazitegeera butegeezi nti ako kaasa oba 10 ezi temulina kuyimirira mu kkubo nga waliwo famire yange famani aŋŋamba
famire bakamawo banze mukamawo tugende tumukube gaso ono heve tugende nga bampita heve ne mwana akwatemu kale nzikiriza kwatamu ziba 2 oba 10 ninkwata kanana ntwale waka nakajjayo nawo nenkabalira nawo abantu nga bandaba sente zikola kyala nasanga afude nayo nina akasimu kali ka Motorola ka frap wekati mukubidde ntuka ali wantoni mukubira nzijawo tuli mu motoka yaffe eyaguli ey'emiti twagiteekako emiti baba yaye tebatya kufa nga tugiteekako emiti ne twalako waya ne twebaka wakati ng'abayana twambayo obubaweti nga tunyumirwa tuka omukyala nga musanyufu nvuddeyo muwadde akasente nkirinze namuuko muwala wange ze mulaza abayaaye leka naawe wadde ki bakubye saddayo muwala wange akaaba jukira alinga mu mikono gyange buli kiseera andabyeko amaze ebbanga tandaba akaaba nimpitaawo omwana wa Chapali n'amuwa Rolex ng'ayagala nnyo amagi bwe yagenda bwatunula eri wali nenziruka netugenda naye nange nagenda ennaku ennuma neŋŋamba yalina famire yange akayaye nkayita kenalekera engatto kampeemu 10,000 olwo mpeddemu uno omutwalo gwe mbadde nnina abayaye basemyeko 2 ate nina okuyala ki omuyaye mugamba yatunula ite yalinze yanamu embeera y'amasannyalaze ogivaamu otya embeera y'amasannyalaze ngivaamu nga bayimiriza contract amasannyalaze nga gassa omwana era bwe twamala wali okukola bwe twakomawo tetwaddayo ebbanga lyali tusigere nga nze nasanyuka nnyo nzire ewange nkolera omutwalo gumu ntekewo embeera gyenna wanaŋŋambanga nti ate amasannyalaze mugaa tibatuyimiriza twamalawo bbanga ki emyezi egyo ne batukubira mukomeewo tukole biki olwo nafuuka kamyufu ntambala nebirikwayamenti ate olwala babitunda mmeme ebigabira bwereere requirement process y'amasannyalaze requirement newelimu oliza asayiningako sola oyisaawo ki nfuse w'amaanyi nfuna akajaketi kange nkambalira eyo sikambalira wano banankwatira nkusanga ozimba ngamba wazimbye bubi n'amasannyalaze gayita waggulu ono omuti gulina obuvaawo basi ekyo bayinginiya banajja tojja zimba tukoze tutya nga kati anti wandifunyeyo 2 tudaivatinge guno omuti tuguteeke wano mbikola irigo olusi ekyo tekyabeerangawo kuba kyali kya sente nyingi naye buno obugundi requirement nkaguze 3 gwe ngomanyi nti kabwereere tomanyi nti kabwereere kaguze 3 2 okomawo otya mu ngatto zo ngobawo mu ngatto zange nga wakati w'okutuyitaye omwezi nga gumu n'ekitundu omuyaye yeeraga ŋŋamba siniya nandibadde nkuwaayo 10 olwa manja ennyumba 7,500 myezi egyo ne mugamba ate gwe yaniŋŋondeza ku mbeera ate oyagala kungula buguzi wandibadde ompaayo 5 ninkendeza ku bulumi bwa lenti gwe tulimu nenzirawo nenkola naye ate kakati ongule ate ne mugamba nti oba okola papa enkya tojja nyiizi nzimbye omutima enkya tojja weeks 2 oba naatuyitira wengo ngenda kukubira okomewo yanyiiga ange naga mukyala wange nannumba nga omanye empanga wejja ku speeding nga waliwo ekikanze alla ayomba entandika y'okuva waka we yava ey'okunsuulira omwana era we watandikira olugero lwange lw'okubonaabona oba n'okukaaba kwendimu kati akusuulira omwana anoba olwo anoba anga sinawe kyengenda mwaka kyogwo awo tuli mu 2010 omwana ali myaka olwo 3 kati omwana ali mu myaka 2 waliwo neerabidde nti ontwala speed waliwo neerabidde maama yaŋŋamba omwana genda okyale twamazeewo tolaba nga ontwala speed so okukyala wakyala nakyala wekikola otatubuulireko okukyala napanga obusente nga ntwala ku dduuka waliwo omukyala naalonga ku Bugere Road nga we ntwala obusente bwange
nensasulako nga tamanyi ku bintu ebyokutwala ku buko ngulayo kilo zange 15 buto kilo 3 lita 3 obuceere kilo nga 7 ebimu nga mbigula nengula akawunga kana kabasena nenkapakinga mukali akakile 10 ngasina zika ogenda kuduka no akawunga kana kabulijjo nenkateka mukali kali pakiti nebadde nkatunga kwantunga nga towuziremu nenkesiringira owulidde nengula obuntu bwange tebujjuza na buutu ya 10 nga buli awo bwe buti nenga gosaze ogenda kusasula ngenda kukyala si kusasula kukyala kuteekawo mbeera tinange ndi wavunanga gendi mama yakiŋŋambye kati ngenda ogenda okukyalira nga abyagala ngenda okukyalira simanyi nti abyagala wabula njala kumulaga nti ki bino byabadde yekyanga nsobola okukyala naye nga ye takisuubira nti nsobola okukyala kati nkomawo ebintu biweze lwolwo twasabula Arsenal baba twagikuba 8-0 nkomawo ewaka nga ndi musanyufu ngasagala mugamba waliwo ekyabula nga sinagula migaati na sukaali ebyo nabyewola ku dduka wenagulanga ebintu kati nzijja nsanyuse ne muwala wange wano ne fulaga tuseka eyamaaniyo essanyu linkwata mugamba gwengenda kankuwe ne surprise tugenda kukyala ngamba sagala kunyumiza gasiyawo lekera okulota ng'otamba mugamba abikulawo omufaliso wansi awo waliwo opapula nga nabusibakola babandi wansi wakabaawo k'ekitanda buli siiti buli siiti agenda okebyawo nga gyebuli obulumi ogwasooka okunfukamirira nafukamiraza nga nsonyiwa mbadde nayogezaawo wakiti nandaba tolina kyosobola gattako nansanyukaawo netuguloneka busiriki buno obugoye bubodingi nebakatunga akasenga kotekale kasenga kali kabaasa buno bakuba bagomogedde tekamu obusente nga wachenji nekanzu ya muzeyi nayo sisuubira nagigula abakonga bamuzeyi bamanyi embeera nemugamba akasambu kano katwala ogulemu empanga y'enkoko naye abamuzeyi bampa enkoko eyaabwe nga bo bansiima kati mukadde mbuuza ebintu bino biguze oli eri okyali masanyalaze omulimu gwaffe nemugamba mulimu gwaffe muzeeyi muzeeyi musajja mamaye nali simwefasa ngeri nazaala yabimuuza kati nemugamba kituufu muzeeyi nangamba olaba abaana basomedde ku kyalaani bonna mukulu waabwe kati nawe kola omulimu gwo nga muzeeyi yasimye musanyufu era weebale kujja ebino ebintu birema abantu bangi abakusinga n'enfuna so weebale kujja kati lwa tukomawo omwana akaaba so nga mama yabaze yagenda sigala eyo kumpi mwezi mulamba ye akyali mu mbeera ye nze mmanyi nkoze nnyo okukyala ewaabwe nedda yagaana nze nenkomawo n'omwana omwana nga yalemeddeko agana dadi teyaŋŋamba yaŋŋamba sikomawo leero neŋŋamba nga ndabyamu ekibeerabeera kiri kye tubadde nga tuyitamu neŋŋamba kati wanzungidde ki mbungula obuntu sijjukira bulungi naye kiyinza kuba mitwalo nga 12 210 zaali sentemu gabanga 2 kati waka n'omwana wange kati abazadde eri bamubeera bubiddayo ewabbaawo yazze n'akyalaba zaye wabbaawo naawe biki akomawo kye yatuukirako nga tusanze okukulaba amannyo gandi ku ngulu nsanyuse yanga kati gwe kyekyakomyawo n'omwana nze mbadde nayingira napitako n'endagala ze yali aze nazo biki nebiddamu netubeerabeerawo zange saazikiza munziremu nzirugale agenda kunabugaba natuka ekiseera nameera buto nemba njagala mmere
Wanja kulya ku matoko amayuni nga ng'ekimira mu katale. Ate nga wali mulamu. Nkwatwa n'omwana wange tutambula tugenda ffenna tugenda amatooke. Ekitandika naawe okundya. Awo n'omwana tanatandika kusoma. Nga tannaba muto. Kati awo ayingira oweza emyaka 2 oba 2 awo emyezi 2 2 yazalibwa 2 ayingira 3 atandise oyingirira 3 2 kitundu awe wati mukazi yeekyanga mbikoowa ngamba ennaku gye naba masannyalaze bannaine ennaku ekuza nakula olwo ye yeekyanga yagalodde mu masannyalaze yeekyanga era amasannyalaze nabivaako taye nalemerawo muzeyi naye asiimye enkola ngatto owulidde nange nvudde eri ontandise n'okweragako ewaka so omugambo gwoba onkoye enviira nirangula nekifene nekireetaawo neŋŋamba kisokoole emusokoolere naye nga gwe ŋŋamba yakoowa dda nga yakoowa dda omu n'omwana yeesiga amasanda ate soba mujja mu kitima mwana ajja yala kulya ffene kati nze ndowooza nga bw'onookwata ekyennyanja ekivundu n'osiika ennyaanya n'otekamu galiki n'otekamu biki green pepper naye ng'omanyi kyosiika kiki kivundu nange we nali osanga sandigenze kukyala kuba kye nali nsiika kyali kyafa dda. So awo embeera eddako eba etya yakuviira n'osigaza omwana wo? Embeera eddako tewali mbeera yaddako okugyako ey'okwawukana ne mwawukana? Ngenda mu sawuna nkomawo ng'akuteesendeza enti aziwoza omuntu batubanja owulidde mugambako yeekyanga nsirika mugamba nange ekitadde oba ogenda genda ngenda wakyali wange yali mu advent munyumizaamu naŋŋamba wa musike eriyo mugamba ebintu byompisizaamu n'omwana simwesiga mutwale olaba n'omukyalo okugenda namugamba nti ninamu ekitengo nasagange enkangamu ntiisaamu engeri gye nakyala ate anaagenda tayo mangu kumbe ye asalawo asiba agenda mugamba twala omwana wo njagala ye olwanga ninga agana okwetta omukyala nkyamwagala tetuyomba buli kaseera ebyo yayanga mpisaamu ani musirise sibinyumya ebintu yawakati babinyumya nakuzibwa kati olwo agenda omwana amutwala omwana ate yamutwala nkugambye wano musika eriyo mubugambo oba ogenda genda n'omwana wo nga bwamusuula kijja bwa nga pusi bweneezaala ebyana n'ebikanga nesigazaawo pusi ebyayo nebikola ki bwe bati batugamba oba bituufu kati mugambo ekyo asobole okutwala omwana tuli mu 210 awo 210 kubanga 211 yalina emyaka majiro gyali giweze 3 ekitundu kati awo nawo waliwo paati yaawo kati wanaagamba ogenda kumpa kaki nva munnaku ate nzere mu maziga kati ompa omwana wo ogenda kumpeereza aŋŋamba talina gy'atwala mugugu sina kyengenda muwa kati nze mugamba atwale omwana nga nange nkakasa si wange wendowooza mukangamu musika eriyo kati senga amutwala kindye ngwe neeri kuba nali wakufa bufi ndowooza nali njagala famire yange nga bw'okiwulira tutuusize wali eri olwo agenda akulekera omwana agenda ndekera omwana ali myaka 3 kitundu omwana awo myaka 3 kitundu gyali ekinaba kubanga era oyo 210 mwenyini mwe yagendera mwenakyalira mu mwezi gumu gwokka nga nvudde ewaabwe kyera buyingizi ndowooza myaka 2 n'emyezi natandaweza myaka 2 kitundu notandika otoba n'embeera kati amusuula owulidde agenda olwagamba sina gye ntwala migugu gyo ogenda kumpa kaki kati nange mutima nyinyikira nti omwana wange olaba tamututte teri mukyala kasandekera omwana wange teri muntu ayinza suula mwana gye batamuzaala okiraba kizibu era namugamba nti manyi nti bw'aba nga si wange agenda mutwala bwe yamuleka nemanya nti wange omwana bwaŋŋamba taata mama agenzeewa nemugage tomulayi nensawo agenze ku ssomero naŋŋamba mama buli gyasoma
Nimugamba lwakuba nti abadde ayagala osooka okule ayo kaddeyo ku ssomero. Nangamba kati agenda kukomawo nimugamba naye ayinza okukomawo enkya. Atuuka ekyo n'azuuka nange taata njagala maama tumukubire essimu tugenda okube ku ssimu ng'evugira mu nnyumba. Yagirese n'essimu. Mukazi yagenda nandikira ne risiiti. N'essimu yagikulekera okumanya yali akukooye. Tugenda okuba ku ssimu ng'evugira mu nnyumba n'ekyaja yaayo. So omwana n'aguma ne yeebaka. Nangamba maama essimu yagyerabidde ne mugamba nawo ne ntandika okulya nga amaziga ganzija mu maaso nimba omwana. Ninga Mukama nkoze ntya. Olunaku lwe luddako nanga taata maama teyakomyewo jjo nga teero tazze. Ne mugamba alaka bamuwadde mu kisulo. Ekisulo kye kiki? Ne mugamba babeera babeererayo ddala ate tebakkirizaayo bwana buto. Kati gwe n'ogenda bayinza n'omusiba. Kuba bagamba lwaki omuzadde azze ku ssomero lyaffe. So otandika okulimba mulimba sagala mugandi mama yakusudde. Mwana akula awo. Asomera bwolo mtute ku ssomero. Kati wano. Nde wano. Oyose n'ombuuza ekyo ekibuuzo okoze bulungi nnyo. Aweze endowooza emyaka oba gyawere gyalimu 2 kitundu oba 2 n'emyezi nga tannaweza mwaka. Waliwo ekifaananyi wano naye simanyi. Nandikiraze abantu bandyagadde okukiraba. Nga mutwala ku ssomero kuba twalina ennaku baaba. Twali ku street nga nkola ngatto nga siibaawo naye simanyi oba weekiri wano. Kino nga tuzze wano kino n'ebino byonna tekirabako. Oba kamera esobola olaga ebigambo bino simanyi. Olaba embeera gye twalimu embeera gye twabeerangamu yeeyo. Nguze obugatto ne ka uniform. Nguze sokole nke dagaye tomuvuga speed leka nkunyumize. Awulidde okitegedde kati ne wano oba binaalabika. Wana wandika ebigambo ebyo mu bulumi. Kino wakikubanga 26 ogwokuna 2015. Nozolaba nti mbadde sikulimba guno mwaka 2 meka si 11. 2011 yali agenda weza myaka 3. Kati wano ndozo tulaba. Ono atunudde eno nange ntunudde eri. Ennaku ennuma. Nino kiro from kasomero kyeyo gya. Balita buyana aliye wansi. Akomyewo. So lyavanga kusomero ngajja wano okolera ku business. Si wano nkugamba kino. Wano nali ku lubalaza. Ewulidda. Batuna bakufuna wano. Bino nja bikugamba bino tobimbuuza. Wano nkolera ku lubalaza. Owulira. Akasente kalike najja mu masanyalaze. Nasuubula muno obugatto. Buno bwolamu obwa white buno nze ntandisa obukola. Bwe neegomba nga tuli mu contract nga tuli ebusiya. Wabeeranga n'ezookoze nga ggwe. Nze nkoze nga nze ntunda. Okwongera okugatta ku kino famire yange ebeerewo. Mama atulese yagenda. Omwana mututte ku ssomero. Kireba. Kati wano akomyewo ku ssomero. Agamba kale taata mama yafumbanga emmere ng'ewooma. Nga ninawo amawolu bagirese 7. Natuuka ekiseera nga omukyala afumba emmere bamuyita Ssenga. Nga ngenda kwongeramu 3. Zibeere 10. Emmere y'omwana nga ogireke mu ssaani keebugume. Ng'emmere eyokya. Bino lwaki mbibalaga? Mbiteeka mu kamera. Tewali muntu asobola tegeera mwana ono. Tibwatu we yali afaanana ssaawa eno. Ssaawa eno. Kakati wayitawo kusaba kwange Mukama. Kankole ki kankose kwenkoze eri omwana wange buli kimu kikyoncho olina okusoma munnange kubanga nange nina obwokusoma. Wali omuwa bweyamo tojja musomesa. Nja musomesa omwana wange owulidde.
So embeera etambula bwetyo otambula bwotyo n'omwana wo ntambula bwentyo n'omwana wange omukyala toddamu muwuliza tomanye wa gye yalaga nkugambye nga n'okujja wajjawo oli yali alumya yajjanga nalaba ku mwana we ate kumulabako kujja mu bakyaliibe ate bimukwatako abaali bamirirwana ne mu kiyigo nga janaanaaba nentwalayo akadomolo gendo naaba nensanga nga gyali anaaba ngalibeera ku neiba ngajjawo ku neiba ngajja mu mikwano gyate nga naamukolaki olongo omwana we bwamulabako tadduka amulabako maama naye nga tatijja ng'omwana omukwano okumala ate nga maama naye tayagala kumanya bafumba bye bafumba ne balya ne bagenda nga talina budde bwa mwana simanyi tebinkwatako nze sikubuulira sagala kupretendinga kati nkugambye obulamu bwonna maama yagenda kyaggwa owulidde wenkoleye batugobyewo nozaipiire yombiraba atudde wali akutte buno bukapeti yali amaze obupima buno obugato nga soosa naafiiringa muno obukoba bwati ku myaka emeka egyo wano yali 226 April 2015 ekirunya ebifaananyi biriko emyaka yazaalibwa 27 nga 2 kati tujja wano waliwo ekipapula ky'amawulire ekyagwawo nenkisomako kubukedde omunyankole musajja munyankole alisayize eyo waabwe alina abaana emakere 6 badde ekyampa amaanyi n'akayumba mwasula kaliko tundubaali na buloka za ttaka nenga ngenda beera wano omwana agende mu kisulo nga bwati weyenkana namugjayo ku ssomero gyali asomero eno ng'agenda mupi wano naye kino nkikola ddi awo aweze emyaka 3 n'ekitundu wembadde nerabidde bagamba njagala ogende South Africa ku kyeyo mutwalira maama we eri ewaabwe Kabimbiri maama wange yali mukadde by then mulimba njagala genda ku Kenya wano kuyiga kola ngatto nkomawo n'omwana wange abeereko wano omwaka kwata akasente nsasula ku ssomero Kabimbiri Central Primary School ava Kikandwa nimugamba omwana wange olwedde akoze ekyasomyeko agenda mu tooko agenda abeere mu boarding lwaki abeera mudde olwedde olumaze olaba waka waliwo muko wa myaka egyo maama akyazaala omwana azaala owulidde nenga kati omwana wange agenda funawo wano keya nga mukai olwedde waliwo muko weena olwange wesatu kitundu agende mu kisulo era n'agenda sente bazikozesa naga omwana agenda nga kuva wano mudde olugwe Kenya wagende South Africa saagenda nkugamba nti annange sajja gobadde ki kati gwenyumiza kale nyumiza bunda omwana awezaawo emyaka 8 awezaawo omwaka emyezi 8 omusomesa ankubira anga mbona omwana bwabanga ddala wuwo ku mbeera gyafaananamu jangu omukime omutwale enaggalama wuliriza mutwale enaggalama mudwalire eddungi bamujjanjabe bamwene ku ddagala lyenaabeerangawo kewaka kwanaamirangako naye embeera gyalimu ku ssomero mbi atuuka enkuba emukubye ate ne alina rain jacket nga bagiwamuko bagiwa anko abiŋŋamba ntandika n'okukaaba tuniwa mwana wange ku saidi wano kannasu nga kuliko envunza ngende mutuusa wano mu ddwaliro bannange omwana yeesika omusujja akankana yenna yansesemera ne mu takisi abantu ne banvuma ne baŋŋamba kamulabe olwokwata omwana omutwalira bazaddewo ate nga nammwe babakuza nawe yitako muzadde we yayitamu ng'akuza nkomyawo omwana wange bamujjanjaba okumukebera obugere wansi maama nga bulimu envunza nagenda bugenzi ku poliisi nga mpaaba mukazi kusuula mwana yeno probation eno ng'omukazi bwanakuwabira mu fido tulabira makaago tosobola kusuulira musajja mwana wa myaka 2 mumuwabira bamukwate oba jje agambe nti omwana si wange ekinkozesa ekyo bwe nakomyawo omwana omukazi n'atandika okunkubira amasimu lwaki omwana bamugjeeyo omwana biki jjukira nalinga mpereza ne mugaba banga si wange tukimale kati nengenda ku poliisi
nenfuna reference eno wano njagala abantu balabewo nnyo nenfuna reference eno njagala abantu balabewo nnyo bamanye lwaki nava ku gavumenti nensigaza Katonda nze tombulya gavumenti eno amazima ga Katonda era bwe mba nsaba kuyambi nsaba Mukama Katonda n'abantu banyambe njagala reference eno bagirabe eno reference ya probation ngenda ku district wa probation officer Mr. Ntege omwana omukazi yansuulira omwana mpaabira omukyala bino byonna bamukubidde aganye okujja atuse watwalira omwana wamwagala tufunzeemu 211 nfuna omukyala mpasa omulala bino byonna wano wakati mumuwa namutwala nawummula kati nekino asikukkiriza kifo singa nze omwana ambuuza mama tebasoma ewaabwe kino kyekifaananyi ono yali muko bino saayibalaze omuko gwe baleeta alabirye babawe ng'ali lubuto nemuweerera naye mpeerera ndi mulaavu n'omuko otuwulira kati omuko bamutwala alina emyaka ng'agenda mu pisiri neŋŋamba kinyiize omwana ono musajja beerawawo yekikyonco oyo muko abadde ayambako ku kukima ku mazzi okutaapu nga maaba ali lubuto kiregeera kati omukazi natandika omuwa omwana ku sayizi eno olaba omwana wafaanana omuntu nga ddala omwana si yamuzaala osobola omulekera omwana afaanana bw'ati osobola omumusuulira osobola omuntu kweno stage natandika okumusaba amutwale wano nali mutute mu kisulo omwaka ogwasooka omutwala mu kisulo namukimayo ku Easter negayirira essomero nkomyewo wano olwo omwana namutwala dda mu kisulo mukima wuliriza byenkugamba bino byonna byange nkomyewo kabalaza akabalaza bakitunda ekizimbe tubeera wano ali mu kisulo nzirayo mukima wuki negayirira wuliriza negayirira ku ssomero bamumpeeka gyali Easter muzeeyo namukima ku makya nnyo banaye buno omukyere gwakona gwolaba wano yafumba tulina sitoovu yaffe ennene yafumba amafuta gaggwamu nga tamanyi ye nalooza nti bikyatokota kumbe yazikidde dda n'okuwola byawoze mukonye naye nga yayagala tugende awuge ku foresting eseeta emmere tebyawoma naye ngaali excited tugenda kuwuga ngangula flota mpangisa flota n'akola ki wewano wetusula kyenjagala okulaga ensi nti awo wetusula yerumu yaffeemu era tusula ku kitanda eki akatanda olwo nabitwala saddamu gula birala mujjayo muzza kuki mu kisulo nga ye bwe yadde ayagala pulogulaamu ze kyasalawo kyaba ayagala tebyali bya bbeeyi byali tebigula poloti awulira nsanyusa mwana wange akule nga alina omukwano awulidde kati akomawo 211 anti twagala tufunze obudde ebisinga abantu babimanyi kuba biri mu social media gwe guno bamutwala afaana bwati yamukimanga mu biseera byonna nga muto kino nakibalaze nga bamubatiza nenjuzoninga lwaki namubatiza kino ekipalati eno yali sports day ng'agenze ali mu top nakubira maama we mu mbeera yo nemugaa hakika nkuweeze transport kino kyemulikoze ng'ajja n'akulabako ye akakasa nti osobola okujja ku kisomero n'omukyalira n'ayimba ng'omulaba ne bazannyawe amazzi ge bateeka mu matama asooka okujuza ekipa ew'ebiti obeerewo teyagenda nenyigiriza isha kunyigiriza nze saanyigirizaako saagala kyali kinkakatako third term amaze ofuna omukyala eyo yensona experience gye nagambye muwali mwanjogera nagye nagula Nairobi kati simukubya bifaananyi bayitawo mu studio bino bya studio naawe kati zeno background ayitawo kukuba agiraga atya kati kino gye mwana wange gwe mbagamba ataliko oba bakigatta oba bakikola ki banne wadde okufaanagana si Luganda
nze n'omwana njagala muwozawoza senga amateeka gadde gakola nandiwozezza muwoze nti si tetuddayo mu DNA mu mateeka ne bamumba mu mateeka njagala okirage bulungi ensi n'ekigambo kye nawandiikako ne shepu y'omutwe gwange n'omulaba nga bwe tuyali afaanana kuba oyo omwana gwe njogerako gwe nnina sigaa nti najjeyo kya mutoowe eyo gwe nali naye mu bulamu bwange owulidde eno kyensuubira kyeyandibadde asooka mu nsawo ng'agenda olw'ensonga kino mwakirabye temwakirabye bwe tuti bwe twabeeranga ffenna nga tuli banaku wamu bwe tuti bwe twabeeranga amisinga maama akyali muto kati eno ye birth certificate oba yagiyita ekipande kwe yazaalira banna kino teri akifoosinga muntu tuteekako amannya ga gundi yantaddeka na mwana kubanga kino nze sandibadde nandibadde sigala nakyo owulidde n'okuddayo mu ddwaliro nti bamugeme gundi eyo eba yaki eyokubiri yali talina budde era nze namwetwalirayo kugambye nze ebintu bye nayitamu bizibu embeera tutuuke ku mbeera eno eya poliisi egyetya tutuuke ku eno embeera eyaddako kati eya poliisi n'ebirala ebyo embeera ya poliisi kati eddiyako wano ng'agenza okuwummula third term ye kiriwa njala njogere nga ndaga abantu ebiriwo ebiyinza nabo okola kitu kitaddewa wedda kwakwata mu bintu byange zenabadde mbipanze owulidde musajja soko gye wamane kano kabalage eno gundi ya gavumenti saagala balowooze nti nno nkolokota gavumenti olaba kino eno child abuse nga bantu teko omwana wange bamugabye poliisi yeno reference yampa bina ebikwataganira n'eno bina ebikwataganira eno child abuse ngende wemba nina probation kitegeeza omwana mbadde naye mu mateeka nga taata ayagalula okuza omwana we omukyalo ono ng'omuwa ku mwana agende abe awummule n'amuzza kwolwo lwe yamutwala teyamuzza kuno noonya ekifaananyi kyange kinoonye kubanza kinoonye nakikulaga mu kamera bamutwalira kinoonye nze nagambye ebintu byange biveeko sebo nedda sebo kikino obweddaga obikyusakyusa nekino sinakibalaga subi wayinza twali akimanyi wano bamutwalira oba ddala ng'oli musajja ng'otegeera bulungi ate era kyenenyeza n'ekyo kubanga oli omusajja muganda sogera ku buganda bubi ekyo teriyo komenti newokola ki newoninya sisobola kuvuma oba mutwala afaana bwati lwasobola okuleetera omwana buli lunaku najja n'awummula ne bateera amanya ne bamukuwa naye n'oteeka mu kikapu olina nnoonya wa gy'abadde abeera kitegeeza ono bamupanga ajjewo nga taata naye nga si eki kubanga obulamu bwe natambuliranga mbwe buno awo nayo itoke weeriri nsobola savinga 3 wiiki kati bwe mba nava mu bulamu bw'okusavinga 3 wiiki nenzija mu bulamu bw'okunoonya 5 wiiki akayumba nsula mu ka 13 obusenge buli bubiri nentuka okumbawo nga bamanja emyezi 4 nga sizirina gwoba nsubira mbu neegumye mpulize ndinge mu bantu nti nseka nga nzirayo nenkaaba ebyo katonda byayagala abantu baŋŋamba mbu njuliza katonda lwaki nzirayo mu DNA bo bandaba balaba nfaananga wano oba neekozezza nga njagala nani musajja munene nova mu mbeera eno ng'ofulumamu n'olinya mashipowa by then yali ya 10 ezo 3 yemitwalo nga 9 buno dream line obuleso oyagala kutambula muki mu class yote imiyanti mufuke waliwo gundi chetuko mugenda okiraba tambula mu gundi obulamu butambula nkwadde omwana nze mwerabirira nze munaza nze nkola ki ate omunzijako omugaba kati amugaba atya wagenda okomplaininga deni bitandika bitotuka anti amugaba omwana ankubira wano alina enamba mu mutwe ali mu kisulo taata bangabye mama yaŋŋambye
tondata Kristiani jukira nzo omukyala yaŋŋamba mazima before nga twesisinkana yaŋŋamba nina omwana wa myaka 4 namuzaala ndi mwezi 4 era we byakoma n'omusajja ne bamusiba ne bamugyamu ssente tetwaddamu kukolagana ki omwana wali gwe omulabyeko wamulabako ankugamba kye yaŋŋamba omusajja obadde ki anti kigamba yakikugamba bugamba yaŋŋamba mazima neme kukitegeera luvannyuma nti ki oyege nti walina omwana yaŋŋamba nekigamba wakati nga muli mwenna omwana oyo gwe wamulabako gwe yayogerako saamulabako yaŋŋamba nina omwana kitegeera kati nga nawe bw'onoofuna girlfriend olinayo ewaka alina okizuula nti alina omwana nga takugambanga onyiigamu kati yaŋŋamba ye taata wange maani natuuya nayoza nawalaza wadde atakiika neŋŋamba gayi wange wa booda nemugaja ntugende kasangati kubanga yekwe twalikozesa nga tuvuga amanda nga tukyali bato nga tuva e Bulemeezi emanyangwa mmanyiiwo naye nga simanyi Kipale kyalo Kipale nga sikimanyi sebo ne bwolaba njogera si ye njogera yange bwe mba njogera ku bintu by'omwana sibeera mu gundi yange nonsonyiwa okwogeza nga nkugamba nti obadde ki kubanga ompadde platform neetonda gy'oli sebo olulimi lwenkozesa oba kugamba bityo ntwala sipiidi bintu ebyo si birungi biwulira mu kamera nsaba kunsonyiwa nze musajja muntu mulamu nsonyiwa naye bwe mba njogera ku nsonga y'omwana wange oddala essaawa eno we bamutwalira mpulira nga tandika okukankana kubanga olaba ekisha wange ono lwaki ntula wano ekintuuza wano yaweza emyaka 8 nga ntulaba ne mulengera wali ng'akomyewo ku ssomero lye yaliko saamugyayo namulekayo naye ne muzza mudde kitegeera kati nga bwe mbeera wano sawa 10 mulengera wali ng'akomyewo ku ssomero ninga ne musaze ekkubo nga ntandise nange okusonga genda mu kikolete emmere genda eno ozimemba nga natera mutuma Kampala kubanga abayali bakosita nga basobola omusaza wali mukwana akeedi nagenda agula ebintu nakomawo nukukozesa ne bamukomyawo emukono bwana n'okulaga obunfa nebaza Katonda nti kino kyendimu ekinnuma kifulumye nebaza Katonda okumpa obulamu kubanga nze kyenjogera kyatuuka ku nze abantu gye bakomye okyogerako n'okuwandika komenti ennungi n'okunsiima kindeetedde okuddamu okubeera fresh okubeera ddala mu mbeera z'omwana wange bwe yali ate n'okweyongera omumiisinga kuba kati akuze n'omutima gutowolokose engeri gy'alina ennamba yange mutwe bwe bamutwalira awo mu primary bondi yali ekyaliwo nene nga ne bamugamba tomukubira wakiri yabba essimu ya Metron nanga taata tugikubako naye nekwese no mutoyi tusomera simanyi nakasajja wa nanoonya essomero nenkalabako nakakyali awulidde nanoonya essomero simanyi balita nakumbo nakasajja eyo nangenda nenkalabako mu fensi naye so akasembya naye nga nkalabako nga kazanya koti emuweeti omusajja omulala kati tutuuka ku dyeni tutuuka awo waliwo nna ssentebe ngazze okunoonya omwana wa Musisi kuba yali mukwano gwange wa Mukono district yalaba amawulire Senyonga olwo amawulire gakyase buli muntu agamba musajja amuwa omwana we lwaki bamusuulira lwaki bamugaba kati biki abantu boogera ku mawulire musajja avaayo agamba mwana omukazi yeegaana bamusibye omwana amuwa baawe simanyi tabeera naye simanyi abya nakasongola ne nakasongola mbuno bakola simanyi balina byebakola ebya gavumenti bazimbayo gundi musajja mu muzimbi naye ongwiranye ngenzeeyo nzigwamu nkomyewo ku poliisi ababukedde mbeebaza bakuba eggulire muganda wange tebazikiza nga baŋŋamba ti omwana bamuleese Senyonga nga ataddemu amafuta nga ataddemu emmotoka ze yonna gyeyagambye abasirikale yalina abasirikale abali serious bonna bwe musanga mukwate omukazi abatwale we yagaba omwana bwe musanga mumukwate bwaba talina mwana
abatwala awali omwana bamugyeyo Seguku Ntebera odyo gye bali bamukukuma kati weebuuzeemu nze ndi musajja nalabirira muwala wange nafunamu ekisa ndabire nzimbe muwala wange obwongo agenda alabe maama we naye maama we yatwala omwana wange yaddamu yamukweka talina kyanga amukwese talina kyaŋŋambye tankubidde essimu omwana ye yankubira tuvuddeyo yonna yonna tukomyewo DP saasazeewo tugende muki ku DNA ate waliwo ne memo nti ennuma omwana baamuleeta maama bali olede yali musheero negayirira abapoliisi ne bagaba bannange sitijja ne munyamba omwana wange temumuteeka mu kkomera bwe bamujja meya bamuzudde ng'amuleesa ate bamuteeka mu kaduukulu ne maama we bamukuumira omwo mu kkomera mwe yasula ne maama we ne mbagamba muteeke mu kawunta epoliisi y'emukono era yagaba omwana wange era nsaamu n'amateeka ndaba ekitongole kyonna ekindaba njagala ensonga zino zive mu kooti zigendewa mu DNA tufune results ku ddwaliro eddala DNA akolebwa gy'owakanya DNA teyaliiyo kati basoma nebino ebintu birina bbeerawo ebiti kakutaasa amakaago ku bukedde bagamba ino ye kopi yo njagala mbalage mu kamera nga bandaga kopi yange musi Ibrahim eddwaliro tubuuseemu kubanga mwe muŋŋambye tubisalemu eddwaliro yaleka envelope ng'emu ng'efaana bweti nga yakaki nga era nsiiringe owulidde ne bagikwaza dokita n'agala ogisoma ne mugamba nze sirina muntu andiko amawulire be bantu bange ne meningitis protection munyambe bamale kujja ndyoke tusome ki results ate results zino tulina zitwala mukono owa poliisi omukyala yaliko yaluma ejiiko bali bagala besomere mu ddwaliro gye mwazikolera kubanga jjukira by then nalaja na mawulire nali nsuubula nali mbulamu bulungi nga nkola ngatto ensi emmanyi nsuubula bukazi obuno ngoyo kayambadde musemba tyako eryawo nga ku kikuubo owulidde abaana bampira gyanu tukusondere gyeza dyeni eddwaliro ne livaayo ne limpa offers saalisaba kuba nalina okulimanya sirimanyi abo wava obuzibu nga sirina se bakwata empapula ate bazisimba owa poliisi nimbaga tugende mukono nze ŋŋanyi nimbagamba empapula zino ziddeyo ku kawunta paka bannamawulire bajja tugende mukono bazisimba owa poliisi ate wano bazanya akazanyo omusajja adduka bagabira omwana bayagala okudduka anti wuliriza meningitis protection bajja n'owamawulire kati ono afuluma ku geeti mbagamba omusajja wuuyo adduka olw'ensonga zigenda mu mawulire kyebabadde batayagala ye ayagala afulumemu adduke okulagira n'ekifaananyi nti teyali kayagala nakubya mwana nga tagala mulabisa nomulabisa wuliriza kati mukwano nkugamba amawulire bajja nze n'enguma naye batusome kati n'okusayiningira empapula ezo nzikirize nti bazisome tebaleeta kitabo zisayininga naye nga baali banzijjako omusaayi banzijja nasayininga kinzikiriza tukole ki naye bwe twali bazisoma tetwawandiika ekyo tukireke bajjayo bujja mpapula ezaali mu envelope eri saddamu girabako emu bajjayo empapula nga lutukula bweruti muka envelope akatono omuli results owa poliisi oyo omukyala ne yeebikkako lumu bweruti naye nga wano lulaga nti ki nga bwokiraba kino nga lulaga nti kino kisumulule nga kiri bwekiti ne yeebikka mu kamera waati njagala munnayuganda yenna alaba ku vidiyo eyo atemeteme vidiyo eyo yennyini agipositinge ensi egirabe oba alina smartphone nga nnungi vidiyo gye bagabirako omwana nga omusawo ng'asoma atulage bwe yasumululira empapula mujja biraba omwana we bamugabira mukono omwana wange bamugabira nakasero balemedde eddwaliro lwamugabira eyo owulira nsaba DNA za kopi anti nsaba DNA kopi n'ey'omwana baginyima basoma ziye bbiri bbiri basomako bbiri olwange n'olwa Kisitu Fred ze basomako bandaga nti ze sirina kakwate kuki ku mwana nze nguma awo kubanga manyi abamawulire webali naali ku saidi yange looya wange waali tufuluma mu ddwaliro nga ngenda kufa ndowooza nga ntambula sinze ntambula amaziga gankulukuta nga simanyi oba nokaaba tutuuka mu lujja lw'eddwaliro ate meningitis protection avaayo agamba ono omusajja ate abali n'omwana bamusasule
ekintu ekyo kyannuma sinawe nakyogerako yadde omusajja ng'aba nsasule ki olwa omwana wa mwaka gumu ani ayinza omukugulako nze ntunde muwala wange bagamba musajja bampe DNA zange aŋŋamba bino bya mu kooti awa poliisi yaŋŋamba nti bya mu kooti means protection bwe yawulira asaagala muwendo gwonna mu mwana wange talina kyaddamu kwogera namwesiga nga manya alina balooya tugenda mu kooti funa obwenkanya nandibadde sikoga kutuuka wano nga ndaba ku muwala wange ng'asoma era nakati sirulina n'erinnya salyako nti bino byasoma ye byange okiwulira njagala okufunzafunza kuba emboozi egenda kubeera kuli kati okuva olwo kitute emyaka emeka ng'oli mu mbeera myaka 6 myaka 6 218 mu myaka 6 egyo kipaka kyokyo yakubirako kasimu yankubirako nga bakamutwala nga muto nga bone kyaliwo kati baleka bamubrifinga ebamuyingizamu etoddamu kukubira esaazo kikyoyagala nga gwe bannayuganda bakolere esaawa eno kyenjagala bannayuganda bankolere mu bintu byenjogera n'ekirala ekinnuma kino mwekiri eno probation form era ndoza bose bulungi eraga nti musiizi biological father lwaki ekintu kino bakikola nga tebakebedde musaayi lwaki baali bagikolera ku district sino si kyange sinze nakikola lwaki bakikola lwaki bakakasa nti yo biological father kubanga ekigambo kwekiri omwana alina mulabako nga aweze emyaka 15 nze saagirinda kuwera naŋŋamba omwana wange alina okugenda wamawa mulwadde naye ng'amutwala n'amuzza kati gwe mbuulira omwana afaana bw'ati lwaki teyamugabira taata we nga muto n'otwala omwana bw'ati n'omukomyawo alina kabiiki alina sikoseero zombi nti ndusu zikenena omulala tali erese ng'omutwale wa taata we eddala yennyini ng'ate omudiza atali taata we njagala gavumenti njagala mukama katonda nyambe mbadde nkoze ensobi so yagala gavumenti enyambe bino bye gavumenti gavumenti yampe nesifuna weya neno office namba siga nti muntu atuulawo yeeyiiya eno office namba ono Mr. Ntege professional officer afuna ki omusaala gwa gavumenti yandibadde akola gundi nantwala mu kooti eriko ne stamp nantwala mu kooti nenfuna obwenkanya kuba nali netaaga kimu batutte omwana yes lwaki zange ki ali ggulu nsobola okugendayo ne mulabako ndi free saabimanya saabifuna mukasera kano yagala DNA edemu ekalingibwe nsaba katonda nfune balooyo abalungi nfune ebitongole ebirungi ebimanyi ennaku y'omusajja ebimanyi omuntu bwayiri bufuna akasente owulira banyambe nziremu DNA era nsaba n'abantu banyambe banyambe ku finance so DNA onene demo nokoleba ojja kukanya nayo nja kukanya nayo kuno ne bwene batempe balinda njaba nawo dembe n'omwana wange kasaba benanga bagobedde ebituufu ebino bamu DNA nenzirabako ne bazijjako owulidde poliisi yevunaanyizibwa omwana wange waali ate embeera y'obulamu bwonga omuntu kuba ndaba olina tulaba omwami ono alina ekigere kumpi kyagala kutukako era naye akayetaaga embeera y'obulamu yeeri embeera y'obulamu mbi kubanga era olaba abantu wembeera wempangaalira wensula wenkolera wenkolera emirimu gyange sitwesi yange yonna eri awo bannayuganda basomere ku namba y'essimu eri abaagala okulumibwa wamu naawe bayinza okwagala okuyita ku simu yo munnayuganda asobola okunyamba nkusaba onyambe osindikemu nina byensobola okukola n'emirimu gyange ngikkiririzaamu era nfunamu naye ebintu ebikozesebwa sirina nga tozitegeera nozisala nokukola okulafusinga oyo ebyalaani neetaagayo ekyalaani neetaagayo ebintu bingi okuyimirira n'ekigere kisookera ddala kati neetaaga obulamu byonna bisooke mpuwona byonna biddeko owulidde nsaba munyambe bannange omufunire kasente enamba yange eri 0782 7180 60 0782 871 Airtel eri 0709 65 85 84 eri 07 09 09 65 94 namba yange abatulabe namba yeyo wansaawo
enamba ya bwana Musis Ibrahim mukubireko amulabe ng'ejoyinza okuba nga omutaasa naye nze ng'omuntu nnakuwalidde wamu naye mpulidde ekintu ku mutima nange ndaba ng'omwana eyali owange kati ndowoozaamu omwana oyo waali essaawa zino nejjusa n'okuzaalibwa mu Afirika senga nali bweru tebandizijeko mwana Kimbowa tuli ku Kimbowa updates njagala emboozi ya Musis olwaliro ngikomye wano naye tujja kuddamu tumwegatteko emunaba nga muvuddeyo tulabe nga tukwatagana kyasinga okwetaaga bannamateeka ab'amaanyi abategeera ebintu by'amaka n'ebintu bya DNA bino afune obwenkanya obulala waakiri addemu ate akalinga DNA bwabaawo eddwaliro erisobola okuba nga ligenda ku ofalinga DNA entuufu nga temugenda kufeera naye nga musobola okalinga DNA musobola okututuukirira Kimbowa updates oba okubaga mukubira mwami Musis ono ate ne muba nga mwogera naye ne mulaba bw'ayinza okufuna obwenkanya essaawa zino tamanyi mwana gyali tamanyi mukyala gyali tamanyi mwami gye bawa mwana gyali kati banaavaawo nsaba mpiseewo ne kano abapoliisi beefuga ensonga y'omwana wange yonna nga balinga be bamuzaala era be baamugaba poliisi y'e Mukono njagala eeta omwana wange n'abavunaanyizibwa kutwala omwana wange oba bamutwala irigale tewali mu tteeka lyonna temwali mu ki wagitegeezezaako poliisi y'e Mukono nti kati weetaaga okuddamu ensonga zino saagitegeezezza kubanga banfeera kati mbakimako ki omuntu okubaako poliisi gy'owaaba ne baddamu ne bazukusa fayiro yo mpozi era nga ngenda mu kkooti kuba kyekiyinza okunnyamba kibajja tewalina kye bagenda kunkolera nkugambye nabonaabonerawo katono neesale omuntu abonaabona omwana gwe mbadde mulaba nga atobana ate muwa child abuse reference kiba kitegeeza ki bafere kati kyembasaba kimu kyensaba Uganda kubanga erina omukulembeze oba kyensaba Katonda abapoliisi bakomyewo omwana wange tukole ebintu ebituufu kuba bamunzibako bubbi subscribinga likinga sharinga baako gwogamba ebigambo bino oba gw'obaolaga interview eno tusobole okuba nga tukwatiza wamu tuyambe bwana Ibrahim ono naye asobola okufuna eddembe lye oba oli awo bwanaddamu nalaba ku mwana we anaddamu n'agejjanga kuba simanyi nakumanya oba gyali bayinza noba abamutunda nga simanyi kale mbagala nnyo